okusoma lyekkuba erikutwala mu bwavu. Ankotegu nedda ssebo. Ensonga lwaki tetulina mirimu abasinga okusoma kwatuleetera obuzibu wano. Ebintu ebituyamba ng'okuteekinga risk tebabisomesa mu masomero. Mukwano gwange yataddewo ekibiina ky'okaaba ku lumbe. Yataddewo ekibiina ky'okaaba. Kikola kitya? Mu bakaabi tolabangako bakaabi nga bali professional. Abakaabi professional. Omuntu nga yafudde dda. Mwena mwanyize dda. Mwakaabye dda. Mwena mutudde awo. Actually munyumye na mbozi yase lwaki tetwala kikopo. N'alyoka afubutuka eri ku gate. Wiwi. N'alyoka asetinga. N'ateekawo embeera ne muddemu buto mwena ne mujoyininga. Kati gwe weebuuze kikyokola ekireeta ssente. Kikyotunda oba service gy'okola ekuleetera ssente. Byonna tubigezezzaako. Kati gwangu teguswa tosanga nk'omuntu n'akugamba nti nina ssente naye nteekewa ssente zange bizinensi ki. Abantu bagezezzaako. Ssente nga yazijjawa. Ogambye omuntu alina ssente naye tamanyi kyazikolamu. Yazijjawa. Teri anoonya ssente n'azifuna. Kola service ssente zijje. Kikyotegeeza. Buli muntu yenna gw'olaba alina ssente alina kyatunda oba service gy'agaba. Kati service ssente eva mu kuyamba. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Tulina Nkotegu twasimbudde dda ku cruise exclusive kwe tuli Alan Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Webale nnyo, webalire ddala amaanyi, webale gateekawo gwa sharinga gwatematema. Muganda wange ddala media webale nnyo webalire ddala. Either the great webale nnyo webalire ddala. Sama gali wange bamuta Sama naye yebale nnyo webalire ddala. Mwabatematema message ya Nkotegu ne bagitambuza. Mwebale nnyo mwebalire ddala ekintu Nkotegu social media kati TikTok bawuyabuliza eddoboozi Nkotegu ne batandika. Amina. Tubebaliza ddala Mukama bawa omukisa. Bebale nnyo kutukwasizaako. Mbebaliza ddala. Oli otya? Ndi bulungi. Obulamu butambula butya? Si bubi. Tutambula. Mwafunye papa omujja. Papa Leo. Bamwitani? Leo, Papa Leo. Wakumeka? Ono wa 14, ndiza 14. Mukuli muyoge. Wansi ki? Mukama ya America. Mu America? Ava wa Trump eyo. Wa Trump eyo java. Kubaba wadde. Mwasanyuse. Nafunye mune ekyokuyiga. Tugenda ne tudda wano manyi Alani ensibo gitwala bwebeera. Ogenda n'olaba era fe Abafirika tebasobola tuwa. Kituufu nange nabadde njagala abeere mu Afirika. Nibwe nawulidde nti America enamba nayo efunye gusooka. Nimanya nti complaining nga temuba makulu. Aba America giant nebadde teyina papa. Tefunangako papa. Kakati omanya bumanya nti oluusi olindagako akaseerako. Badde bava nnyo mu Latin. Mu Latin America eyo. Okay. Badde bava ate ebintu bibiri nabyogerako na Alan nti bwoba oyagala okutereera bintu bibiri nze kasana ko byemanyiza. Ekisooka teri excuse n'emu tewekwasanga ensonga yonna oba omuntu yenna. Teri kwekwasa. Teri ku blaminga to blaminga. Monse tozola blaminga muntu nti oyo yandeetera okugwa mu bwavu buno. Gwe ino kwe blaminga gwe kenyini. Gwe kenyini. Ekirala teri excuse ino kutwala responsibility 100% into yogwe. Soko buze kubatulaba tuyinza okubeerabira. Abatulaba mbalamusiza. Mbeebaza ne sekwebaza yonna gye muli mu nsi yonna gye muli. Kasoba ng'owulira olulimi luno twogera Oluganda. Mbeebaza nnyo ddala omuntu okufiirwa data we n'ateekako atulabe. Era kitegeeza yatubeeza wano. Alan singa tukola program eyo n'okebera nga tewali n'omu yatulabye. Okumala essaawa 10. Tuddamu kwera ntugikola. Amaanyi gatugwamu. Nolwekyabo abatulaba mikwano gyaffe g'emaanyi gaffe. Ate bino bye twogera ziba ndowooza zaffe zakubaganya birowoozo. N'omulayiso okuba n'endowooza endala bwe tugatta ebyo ebirowooza ate ntusobola okuba nga tukula tugenda mu maaso. Nina ka video kenadde njagala okukulaga tekakwatagana na bye tugenda kukola lunaku lwaleero. Nina yagadde okakulaga ompe ku ndowoozayo bw'olaba ku bavubuka bwe bati. Zanya kano ka video kazanyira na mpawulire bulungi eddoboozi. Nkazanyiwa? Kajigira nti kazanye.
ka video kano kanyumidde nnyo nye nagambye Uncle Tego yewe nankulabye yo kati ye ka video kano kasoma mwizi tukola mutunula yo tukola era mudo wange ebyaddala masanduku tukuba Donga Empire Echiri the master masanduku family esebo nabagamba ffe tukuba Uncle Tego tokola Ela tokola era muto wange abasanduku tukuba Matego ka video kalabye takuba kifaananyi ki no you see Alan buli omu ayina wayimiridde ate wayimiridde buli omu walabira omusana n'omwezi ensi n'etambula ndebye bavubuka bato betwakula nabo mu ghetto obalaba abo bwe batyo binakula nabo be baana betwakula nabo ffe mu Kiwonya Alan ffe twakulira mu ghetto yali mbi nnyo nze nakulira mu ghetto 311 era bwe ntulira omutunga agamba ebya ghetto mwenya n'okumanya nze nakulira mu ghetto kati bwe nkulira mu ghetto ndaba be bakyali bange benakula nabo now enjawulo eriwo nti mu ghetto eyina ebintu bingi byesinga omwana w'ekikomera lwakuba abantu batwalayo ebyo byokka ebibi kati ndabye bano abavubuka of course olaba bali high banyweddemu banyweddeyo banjagawo bakiki amaaso ogalaba n'engeri yonna naye tutunule meseji yaabwe egamba tokola era kyonna kye bagamba kyotalina kukolera mu nsobi ekyo si y'ensonga naye meseji era yeemu bwonna otandika okukola omulimu gwonna tewali room ya mistake mu nsi muno n'omuntu yenna gw'olaba nga lawyer dokita musuubuzi omulimu gwonna gw'okola tewali room ya era ye meseji yaabwe nabo bye bakola bagamba tewali tokola era tewali chance ya kola era teriiwo kati meseji yaabwe eri powerful eri etya nti ensi eyina ekizibu kimu omanyi Alani nabadde njogera ne mukwano gwange njogera naye jo okimenye nti ekimu ekisinza okuleeta obuzibu lye formal education okusoma sia sawa buli muzadde Uncle Tego ayagala mwana wasome sawa gogamba ekimu ekisinza okuleeta obuzibu kusoma yensonga lwaki tetulina mirimu abasinga okusoma kwatuleetera obuzibu wano okusoma kulungi Alan kulungi era nasoma era nkyasoma n'abaana bange mbaweerera naye okusoma kuno bwe tutaabuuse baana baffe okusoma lyekkuba erikutwala mu bwavu Uncle Tego nedda ssebo okusoma is the key to education is the key to what success thank you okitegedde bulungi anti nkitegedde kati kibatabalambulira ye success bwe tuva eri nga tuyise mu formal route education mu formal education soma nnyo mwana wange soma ofune omulimu bwe tugenda mu field nga tuvudde mu college oba university wonna ng'omaliriza ate gati gw'otandika kunoonya bugagga bwe batakusomesangako bagamba success now success teba defined success etegeeza omusomesa oba omuntu akola mu factory omuntu oyo ajja kulwana azimbeyo akayumba ekakiri oba ng'oyisiza mu mukono looni emufuukire looni astruggling okuba tasobola kuzaala takirizibwa kuzaala wadde yasoma lwaki takirizibwa kuzaala tasobola balabirira okusoma kusomesa employment kibata kugamba nti omuntu yenna ayina employment tasobola kuweerera baana 10 tasobola omuntu asomye nga bamukozesa tasobola kuweerera baana 10 98% tasobola kuweerera baana 10 ne babeera mu bulamu bw'ayagala okusoma kutegeeza kubeera salary ana mbugo okola mu kitongole okola mu MTN okola mu Airtel okola mu banka okola wa kati majority yabo 80% say 85% siba senior managers
ko breaking into senior management category kiri political ate gwe tebakikugamba okusoma kulungi ne point eri nti abaana baffe tubabuulire ekituufu panado gw'ogenda okufuna kubeerawo painkiller Kampala gwe manyi obulungi gwe mbulire Kampala yonna ogitandikire Kampala ogitandikire Wandegeya tandikire Wandegeya ogende paka bweyogerere mulimu ekizimbu eki kya professor omu ndoze professor Nuwagaba Tweed Tower nawulira ba Tweed Tower yiye gwe nawulira professor omu gwe mpulira ine ekizimbe mu Kampala ina kalida mmeka batugamba ne bana babirina si byabwe sifuddeeyo ne artist bagamba nti byaba professor gwe noonya amaka gogamba nti banange ejo eyo yaani bali bagambye koti ya professor bali wali wayisewo emmotoka eyakabi ne bagamba nti ya professor wali wayisewo faamu ennene gyolaba nti efaamu ne bagamba nti ya professor okusoma ffenna tusome era tuweere n'abaana n'ebintu bisatu byenjagala okwogerako tyoke tugende direct one okusoma bakubira ensobi bw'okola ensobi bakuba ng'owandiise bubi ansa ng'ogigudde kituufu wane Kampala number by number wano mu Uganda batukubanga number by number yes nenga te life ekkiriza abafunye ssente bazifunye mu nsobi Alan Singa omwana ng'atambula baali bamukuba emiggo buli lwagwa twalitambudde omwana bwagwa ng'atandika kutengerere tumwenkalejinga paka nayimirira n'atambula essomero terikisomesa giba miggo tuwakimanyira ekyokubiri fear okusoma kukuyigiriza kubeera mu safety kubeera mu comfort ate nga sente teziri mu comfort okusoma kukusomesa kwegaadinga obeere nga tokola nsobi obeeraawo kusomesa fear ate sente mu nsi entuufu olina okuba nga oli ruthless oteeka okuba nga toyina nsisi olyoka ofune sente tukwatagana okusoma tekukkiriza mu try and error era yasoma agamba inflation simanyi demand curve biki byonna n'abibala tagendera mu try and error tekukukkiriza ku applyinga bintu by'otaasoma mu ssomero bipya oli osaza accountant ngaleeta ebirala by'ataasoma mu kusomero oba dokita oba lawyer tebagikubanga nga bwe yagisoma ledger trial balance nga bwe yagisoma bwete bwirina okubeera naye nga omanyi trial balance bagivumbula ddi myaka nga 8 emabega myaka nga 8 emabega ne gyaliko nolwekyo ebintu ebituyamba ng'okuteekinga risk tebabisomesa mu masomero ate risk bagisomesaawa era bw'ogenda ennyo gwe basomesezza bamusomesa risk management tebamusomesa kulumba risk bamusomesa gimanaginga kugyewala ate nga risk mwe muva sente mwe muva development mwe muva ogenda mu maaso naye ate okusoma kukutiisiza dda risk era ne baleeta nti oyo risk management manager whatever bye babayita kati ye abeerawo kugamba ekyo temukikola ezo zijja kufiirayo basooke baleeta omusingo tulindeko byabeera mu buli kaseera ate nga bafunye sente bo bali against bali contrary risk balumba nombe ekiba nekiba kati ezo factors zonna abaana basome tubasomese naffe tusome kuba tukyaso nange nkyasoma ne point eriemu ebiri ki ebiyamba omuntu okuwaguza okugaggawala education tebisomesa education ekusomesa kuba muwulize butabendinga rules ate nga success eri mu kubendinga rules gwe mateeka omanyani yagateekawo bade siri mu politics ngamba mateeka aga bulijjo bantu ge bateeka omanyi lwaki bagateekawo kwekuumira mu buyinza kwekuumira mu kintu siri mu politics edo program si ya politics naye abantu bateekawo amateeka nti katugambe ne mu kampani wali amateeka buli omu gy'akolera ne bw'ogatunuulira obulungi gali okukatailinga kulemesa oleme kugenda mu maaso
sente za mugagga yingira bulungi. Yes, sente za mangu mu budde. Yes. Bwotatuuka mangu mu budde tukutema. Yeah. Attend meetings. Yes. Bw'otatenga meeting tukutema. Tobuuza bibuuzo bikususseeko mu kampani. Tokola kirowoozo n'ekimu nga tobeebuuzizzaako era n'okibawa bakyaproving. Amateeka gonna gayamba bo era tokkirizibwa kuvaawo era bw'oba oyagala okukulaakulana olina kwewaggula. Tosobola kukulaakulana nga tebakusomesa mu gundi mu education. Tebakusomesa mu education. Nti bw'olabanga guno omulimu guganye nga tokiraba oti weewaggulemu kola bwoti. Era bagamba genda onoonye omulala ogufaanana bwe gutyo. Era oddemu cycle y'emu. Education. Education. Kati ffe tulina ogibala. Abaana baffe tubabuuse. Basomye nga tubabuulidde. Nti mwana wange bugenda soma kyonna ky'oyagala. Oba oli musomesa, oba oli dokita, oba oli inginiya, okyonna ky'osomye. Nekakasa, oba olivuga boda tewali taabo. Sente ozifune ddi. Ndekakasa nti tokozesebwa myaka gisooka 5. Omanyi enjawulo wakati w'omwavu n'omugagga eri wamu. Wagiŋŋambye Joze. Kankwongere na kano. Omwavu yalowooza bw'atereka ssente munange nga zeeyongera. Buli bw'atereka mu bokisi, buli bw'atereka mu kabokisi. Omwavu ate alowooza ati bw'atereka ssente nga zizaala. Ate omugagga ye takikkiriza. Omugagga ye bw'omala okutereka gw'omwavu nga yajja azikimayo mu bbanka nga yagenda azizaazaamu. Omwavu tatereka, omugagga tatereka ssente. Takkiriza mu kutereka ssente, akkiriza mu kuzaaza mu ssente. Kati yenjawulo eri wakati w'abantu ababiri. Omugagga akkiririza mu kuzaaza mu ssente. Ne weebuuze zaazaazaamu omugagga zaani zizo nange ffe abaterekaamu. Ate ffe tetukimanyi nti banka ffe abagiwola. Banka oba totereseeyo ssente zo oba ogiwoze naye nga ate obayita baboosi. Banka gwe mukama waayo oterekayo ssente zo gwe boosi wa banka. Ne banka manager bw'agiramu bw'ati golaba alinga katondawo. Ninga ssente zino z'oterese kati akozesa ki? Bw'omala ozitereka ng'aziwola omugagga ye ng'azifunamu ssente. Banka weekolera ssente. Weekolera ssente. Si kutereka ssente zange. Nze nali manye nterekera. Nti bo batukolera mutima mulungi ku ssente zaffe kubeera safe. Kati oli musajja w'omulaba oli yani Haji Bakaluba abali mu liigi ezo bwezityo. Kati oyo kyangu nnyo okutuuka mu banka ne bamugamba tetulina ssente. Tuweemu essaawa 2 oba tuweemu olunaku. Baba tebaziinaawo. Nenze tegusolobwa engenda ye zange zibaawo. Lwaki anti kimanyi emitwalo 8 kamu 2 zibaawo. Ne bojja n'obagamba mumpeeyo 205. Basobola okugamba tuweemu essaawa nga 5 oba jangu. Kisoboka. Kisobokera ddala. Sikirabanga osituulirangako. Ize kirabye emirundi mingi. Omugagga n'agenda mu banka okunona ensimbi. Yes. Ne bamugamba tuweemu obudde. Tuweemu essaawa nga 3 oba 4 oba enkya katuziteeketeeke enkya. Kati tibagamba nti balina. Bagamba olwa security n'okugira tulabe ki bafuna bya kunnyonnyola. Ngojja kubuuza mukulu Bakaluba bajja kubuulira. Haji Bakaluba. N'otuuka nga teziriiwo. Kubanga ssente bazijja mu baavu. Abaavu be bakkiririza mu kutereka. Omugagga akkiririza mu kuzaaza ssente. Kati oyo Bakaluba mulaba Haji. Oyinza okutuukawo nga talina ssente ate mutuufu nga takulimbye. Nga tayinaawo. Zikola mirimu. Zigenda mu investment. Nekyangu gwalali okugamba nti Alani olina obukadde 5 bwoba onneesiga n'obumpa oba nabwo kuba okkiririza mu kutereka. Kati nga gobongo bukugamba nti bw'ona obutereka nga 5 wonayita emyaka 2 ojja kuba bufuuse 6. Buba bukendedde bukendeezi ekintu olwaleero kye miliyoni 5 tosobola kigula oluvannyuma myaka 5 ng'obukadde wabutereka buteresi. Tosobola. Yenjawulo eriwo. Kati ebintu tulina biraba mu butuufu bwabyo. Kyokka education tekitulaga. Tekulaga. Kingana nabadde ndaba walabye ka video ka Oweekitiibwa Katikkiro. Ngagamba ki? Yagambye tebakulimba kyosobola okufuna ssente nga tonnaweza myaka 5. Wakalabye? Nzikanya naye. Nawe nawakaniddemu. Nti ki? Ngamba naye era ngamba omukama wange. Kuba yayogedde ate naye asirina. Ngamba nkutegusuula nga tulabyeko abavubuka
kankubulire maka 35 obuka ayinamu ku ssente myaka 28 tobalabyeko mu kibuga mbalabyeko bw'omugobera oluva mu myaka 10 abanazo omanye abantu batabula ssente n'obugagga byanjawulo obugagga ne ssente bintu byanjawulo oyo aba ayina ssente si mugagga okubeera omugagga siko okubeera ne ssente kyekyo kufuula omugagga nga toyina ssente ssente si obugagga si ssente zokka obugagga busobola okuba nti oli mulamu oba obugagga annange nga bagamba nti omwavu afe oba afe bwe balowooza obulamu bugagga bwennyini si byagereesa ideas omuntu alina ideas obugagga bwennyini okubeera ne ssente kitegeeza nti kati toyina bintu kizibu okusanga omuntu ng'ayina ssente ng'ayina n'ebintu mbakumenyera wano mu Kampala ababadde ne ssente Mike Ezra omujjukira yali agenda gulako ne ttiimu y'omupiira ebungereza ali ludda wa baŋŋamba mwali omwo mu Kampala omwo Buddy Black omumanyi yalina ki bugagga ssente yalina ssente si bugagga waliwo gwe bayita white simanyi brown babita brain white omumanyi ayina ki yalina ssente emabegako wano waliwo omulala abaddewo waliwo omuntu abaddewo no nenda ssente abeera nazo bamuyitaani brain white yasembyeyo waliwo sipapa naye yalina ki kati ssente n'obugagga byanjawulo ate teri mugagga alaga ssente omu ku musajja baali bakasinze eyali badde omugagga kati bakamujja ebino eby'ennaku zino bamuyita oli mugagga omugagga owagundi wa Microsoft omugagga Bill Gates alina we yali agenda okulya akamere ne bamusaavinga akamere n'alya n'amala okulya ne bagamba omugagga ayingiddewo nga yasinga mu nsi yonna bwe yali avaawo tipu n'agaba ddoola emu bawuyita ne beekyanga agamba tekisoboka naagwe gwe Bill Gates tukumanyisibu gwe Bill Gates tolekaawo n'agamba muwala wo bw'ajja wano tipu obutipu miliyoni ebi manyi ddoola ebi muwala watera okulya wano bw'ajja wano ddoola ebi 5 ate kati gwe mwenye nagagga ogamba otya toleseewo tipu ddoola emu Bill Gates n'abatunira n'abagamba nti ati nsonga 2 singa nali nzigabanga muwala wange singa sizirina ekyokubiri oyo muwala wange si yenze ne bw'alifuuka nze ye n'eddoola emu temuligifuna Bill Gates yabagamba nti muwala wange bw'alifuuka nze kyagamba mu bugagga kati ng'avudde mu kuyambibwa taata n'afuuka omukyala asinga amaanyi n'agamba osanga n'eddoola emu taligibawa naye lwakuba sitanafuuka nze okimanyi abagagga bakodo nnyo okimanyi abagagga bakodo nnyo ate nga batuufu nze nsobola genda n'ensanga mwana mu restaurant ng'asaavinze ne mmala okulya nga nnamukusene ne simuwayo mutwalo oba 5 naye abagagga balaba n'asituka ku mmeeza n'atambula n'agenda oluusi nange mbawa naye nga okuyamba si kirungi alani bw'oyamba osajjula okimanyi nti buli bw'oyamba oba olowooza bw'oyamba oba okoze oti oba osolovinze oba nga ekizibu okyongedde maanyi omuntu oba omukwatiddeko oba omusisa omukono nayambanga nnyo alani nnyo ndi muyambi ne byansobera ojja biraba oyamba omuntu omu kati nga bw'ogambye n'akuwendulira abalala 10 mugenda alina muleseewo nga tanavaawo esimu kasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'ekisi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna
mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina ne Sina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bagisi z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngo osobola bakubira ku 0703 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Ne batekogo n'ebigambo mbalabika yabbye oba yazijjeewa zaagaba bw'atyo ogozanyisa abantu okubayamba state agent oba yazijjeewa zaagaba bw'atyo ogenda okulaba obusimu buyingiddewo nali neebuuza nti connection wakati wa ssente n'ebizibu babikwatagana bitya Alani osobola okubeera wano nga teri akubira simu kubanja wadde n'akusaba ekikumi nenkulayirira wano we tuli Alani funda kati miliyoni ne gabaaga mu dakiika 15 obusimu bujja kuba butandise okuyingirawo bw'obadde butayingirawo okumala emyaka 5 emabega. Omanyi lwaki? Ono akulabye ng'ozifuna. Ono akulabye ng'ozifuna. Akasimu kakaba mwangu we gatanazimalawo mwangu we gatanazimalawo. Katuzirya mu kimugunyu. Bwe kiba kisoboka. Era n'abasaba bamanyi nti oyo tagaba. Temutawana mugende Alani yasinga okugaba. Kati kankubuuza nkutegusuula. Back nga nkozizaako wali emabega. Goweza emyaka 5. Ngenda gaweza. Bwaba wekitibwa Katikkiro. Next year. Bwaba next year. Bwaba wekitibwa Katikkiro yagamba nti kizibu ogaggawala nga tonnaweza myaka 5 ate naawe okidefendinga nti kituufu. Kyogamba fe ab'emyaka 32 kizibu ogaggawala naawe okisemba era gwe okiwako bujulizi ki? Kyangu nnyo Alani gwogenda oyinanga emeka? Nze ndi 30. Oli 30 okusiga kumpigenda kusiga emyaka 19. Si bwe kiri? Singa nze nawe Alani nze nawe tufuna ssente fe mbiri miliyoni 10 bw'otuddira oluvannyuma emyaka 5 nze mba nkusinga ssente. Kisinzira omutwe gwange guno engeri gye gukolamu ankote. No, factors zonna ng'ozirese constant. Abasinga obungi. Ng'otunuulidde factors ki? Factors nti nze bwe nfuna ssente olwaleero essimu yange n'ogiraba sobola kwongerako. Ale ntosobola otagula simu ya mulembe nga ofunye miliyoni 5 ate nze yo tondabayo. Tukwatagana. Nze sobola genda kufuna kawala kapya tosobola kundabako ku beach. Era nze bwe nzifuna kati ondabira ku mwanyi mba naguze eka zange ez'emwanyi nga n'emwanyi nasimbye dda. Lwaki? Lwa bintu bibiri. Nze myaka ginzigweddeko ndaba ngenda n'ekyo ndi mumalirivu mu decision zenkola. Gw'olaba olowooza olina obudde bungi okyalina obudde bungi gw'okyalina bingi byogezesa. Nze bingi byemanyi nti ebyo tekikola nakigezaako ssente zange ne zifiiramu emirundi 5. Alani osobola okufuluma Kampala n'ogenda mu kyalo kati nomala emyaka 3 nga toze mu kuyingira site. Nze? Nze? Mbeere mu kyalo? Kagina emyaka egyange gibeera mu kyalo. Ate kati nze nsobola. Gwe tosobola. Alani basobola okuba ekidongo n'ekisindogomaawo nga bayimbi muyimbi kigosinga okubatya mu Uganda. Spice Diana nga ine ekivulu wali erugogo Alani ngwe n'otagenda gwe. N'engoye zigenda ogenderako. Mba mu VIP. N'engato yennyini entuufu. N'okufuuwa wano. Nzinamu? Nze nkoba ku bulango wali ku TV wa Spice Diana. Kwenkoma. Kyagenda baayo? Agenda kubaayo. Mwagaliza ebirungi. Era tondabayo. Gwe byesobola okukola ebitwala ssente zikyabikola mu myaka gyange. Kati omuntu ali mu myaka gyange ffenna nga twenkanya emikisa n'okutegeera. Tukwatagana. Assuming nze naawe twenkanya emikisa twenkanya n'okutegeera. Nze mba maze okugezesa ebintu bingi ebitakola ate nga gwe tonnaba nawe olina obitomera. Kati Alani nze tebakyasobola kunnyinnyonnyola. Ate gwe gwe bakunnyonnyola. Kunnyonnyola batya? Okunnyonnyola bizinesi ekola. Ate nze tebakyasobola. Olina gye naga yingira okulunda obumyu. Yingira enkoko. Oba Dubai akutwala Dubai oba China wonna. Nze kati tebakyasobola.
kati ensobi z'osobola okukola ngamba mu myaka siga personality gwe nange ensobi z'osobola okukola nyingi nze zesobola kukola nze bintu bingi tebikyasobola kuntabula ate gwe bisobola okutabula nze sokuba ne miliyoni 10 wano n'otamanya ne twenyoola wano ne tusaba amazzi agookya naye nga miliyoni 10 nzirina ala nitosobola bajjoze bayinza okuba batandise dda n'okulaga essanyu kubanga awo tuba tulina okwambalamu nga kati Katikkiro bwe bana mutegeera bulungi kyeri yategeera ova emyaka 50 omuntu aba azudde ebikola n'ebitakola era kati ng'asengese kati ali eno ng'ekyo tagenda kivaamu nga likelihood ye y'okufuna ssente eri waggulu kati nnyo omuntu ava ku yunivasite ng'alina emyaka emeka nga 25 24 kati katugamba 25 kati assuming afuniddewo omulimu emyaka 5 aba akyayiga skills ezo zasomye mu college ne ku university egyo emyaka ali mwaga asatu ogenda atuuke mu middle managers now omubalire wakati y'emyaka 5 n'omukaaga 7 afuke middle manager 35 teri middle manager ina sente zitegerekeka ba middle manager baba msene ngame middle manager milioni 5 wakati we 5 n'omusanvu ate teri middle manager nawe atapangisa apartment nungi teri middle manager nawe atakola birthday party atavuga motoka kati ebyo byonna bitwala sente awali mwasa tumweta kati nze bwe nfuna sente milioni 10 ze twagambye nze ngula double cabin ekinene nnyo 1200 cheche goza double cabin nsobola okuteekako ebisagazi by'ebisolo byange ennyambe sikyali mu mbeera egamba nti oyo apaakinzawo emmotoka yaani ate gwokyali mu abo tokyakola ki sikyali agamba nti oyo apaakinzawo akamotoka yaani nze siri mu abo gwani gwe teweegomba okwegomba kye ng'omuntu apaakinza emmotoka ennungi n'ogamba wayi enjireba nine manya nti ezo eka 5 ezo za paakinza ezo eka 5 njiraba sente bazigwiridde obugwirizi ne bazifuna si bazisonze aze ng'asonda sente zazikolera wanjawulo nayaziteebye abo babiri banjawulo nango tegusuula singa mpeza emyaka 5 nga sente sinnazifuna waliyo chance efuna sente nnyo oba otandika butandisi waliwo motivation speaker batugamba kasoweza na mu 5 nga sente olinazifuna kizibu balimba omusajja wa KFC omumanyi Sanders banaye buli omwoyo gwaweerako nedda nkotegusuula nedda mutuweeyo omulala bantu bangi bafunye sente ku 5 n'okweyongerayo sente enjawulo tebasobola ziflashinga buli omu n'aziraba kuba baba bayize baba bayize bakoze ebintu bingi sente zaabwe nga zifiira bakoze ensobi nnyingi baba nazo ne tebasobola ziraga myaka 5 omuntu asobola ddala okufuna sente negiba 6 negiba 7 omuntu asobola okufuna sente ate olwo ettaka lye yagula ng'akyali twogera ku muntu ki omanyi gwe kyekitegeeza omuntu ayagula ettaka lye ng'alina myaka 23 ku 5 liba lifaanana litya tasobola litunda mu bimpimpi alani teri sente za bwangu teri sente za kufikisinga yensonga gye nagamba kuli gye twayogerako nti mu Uganda temuli mugagga obugagga si kusonda obugagga si ki si kusonda kola ki obugagga diiru agavubuka gabeeraawo gavubuka gayina emyaka 3 nga gakanda kukola bunyama mu gagende ku biiki gasangeyo omukazi gafuna obugagga teri okwo kufikisinga bulamu alani kufikisinga bulamu gagga wala diiru etya diiru ki gyokubye etya omanye bakadidde ku street yawo ku lumu street yawo ku nasa waliwo ne street eddala ey'abaana bambala obulungi awo abambala design
etandikira nga ku mutaasa kafeeraawo nga ku Standard Chartered Bank ku nkulungu eyo n'okwata eyo obatunda ennyo amasimu eyo street eyo Kampala Road ase Kampala Road wali ku nkulungu ono ye Uhuru manyi Uhuru wali kati eyo street eyo kati omanye bakaddiidde oku street mbalinda ddiiru lweri baluka paka kaddiwa ddiiru etyanga ogikuba kwani era amaliriza obudde bumweddeko nga takyalina kyakola Nkoteego mbugokiriza mbu obugagga kusonda bwakolerera bujja bukula kinagambye omwavu n'omugagga si kusonda nesali ne buli kasente kofuna ng'okwongeramu ekyo kyokola business negenda ng'ekula baana bali mu betting eyo bali naye gwa Nkoteego wali okozeeko betting nenda muvaamu namuvaamu kyekyakuggya mu kapapula omuyindi yankube emirundi 23 muyindi yankube emirundi 23 nga buli mulundi mbuzaako omupiira gumu ne muta kapapula kyakasinga okukubya ng'ogenda kulya ssente nnyingi wonna walwaka miliyoni 7 ng'era obulako omupiira gumu anti omuluyindi ali bw'ati ne bw'osiba emipiira 35 era obowuzaako gumu n'osiba 2 era obowuzaako gumu n'ogamba nedda kati bannange mbikoye kansiba 5 era obowuzaako gumu n'osiba singa era nakkuba era obowuzaako gumu ne singa akkubiiramu si betinga nze kati abaana babeera mu biyumba tobasangangako nnyo enkya neggulo anti nze nasooka ogaba betting tips wano mu Uganda nenzita gwasooka mu Uganda okubiwandiikako okubyogera okubinyiira ku radio ku TV ne mu lupapula lw'amawulire akatambula nzijukira nnyo mu katambula nze nasooka nembigwamu nti odi eriemu gy'olina okuwa omuntu odi 1 kusigaza sente zo mu mpale nze nkubuulira naye nga tetunagenda wano wali digito naye wagenda nga ku lubaawo okola tya anti bagenda embi ne bawandiika betting yatandika tulafa bamusookamu banjo oyo Kimbuga oyo gwolaba ali wabweru oyo be baalimu ba Emma baani fa babasookamu wali bakimbugwe edda be bamusookamu kati soko nnyumize naawe ng'ogenda ku lubaawo bwe kyabeeranga ne bakuwandiikira lisiiti ng'oyingira akayumba ng'era bakola baga nti tegusuulwa nembigoba nga temuli makulu omuyindi tazannya eri geemu yiye kati betting temuli bagaggawala batya abagaggawalidde mu betting gwolina gomanyiyo babagamba bugambi bagamba olw'omwana ali namasoba eyo bw'otuuka namasoba bagamba ali bweyogerere bw'otuuka bweyogerere bagamba ali nansana tuuke nansana bagamba ali ku mutaasa kafeero wali kati bagamba yakola atya yakuba omuyindi n'afuna miliyoni 10 naddamu n'afuna 23 luba lumu ne omugwako ne bagamba yoyo mukulu agenda okuyingira era okuyingira akusobola agamba tegusulwangulirayo soda teri sente nazo osobola okufuna ebyo teziriyo kola sente va mu katemba n'omugenzi Katolo Mwama yagamba sente okuzifuna ddiiro anti ddiiro etya kyenagambye Alani nti kuno tetulina bagagga kubanga buli mutannyonnyola sente yazifuna atya kyova ne generation efudde Alani buli mwalowooza asobola ozifuna kuba buli mugagga gwalaba tannyonnyola bulungi yazijjawa anti tugamba yatunda obuveera n'atunda obuveera n'atunda paani n'atunda amawulire n'afuna sente abagagga bakuno ba regime bwekyuka nga bala bajja bagagga kati Nkoteego sente nzifunye ntya nga sinaweza 5 sente nyangu nnyo okuzifuna nyangu bw'oba oyagala okufuna sente okubulya akakolyo kali kamu bw'oyagala okufuna sente tozinoonya sente zigenda kujja zigenda kusangawa teri anoonya sente n'azifuna ffenna tuzinoonya lekooti ndeko gwe ki ekyakujja ewuwo okola ki ekyakuzuukusiza nova mu buliri si sente sente ezaagala ne sente bw'ozinoonya tozifuna kola service sente zijje kikyotegeeza buli muntu yenna gwolaba alina sente
alina kyatunda oba saavisi gyagaba kati saavisi ssente eva mu kuyamba gy'obeera n'olaba mu kitundu ekyo tuli fena nga tebayinaamu supermarket teriimu n'ogamba kambayambe n'oteekawo supermarket ssente ne ziyweka zijja ne bw'oba oyagala bwagazi ssente kitegeeza ofuuse beega ogenda kusaba busabi bantu ssente ssente zijja ku lwekyo ky'okola ne zijja ssente ziringa mukazi bw'ozisaba zidduka omukazi akola atya oyinza okusanga omukazi n'ogamba osibe tano nyabo gyebale biki kakati mbadde nsaba tugende tusule ffenna osobola okyogera yogera ebirala paka ekintu kyekole kyekimu n'essente bwe ziri era n'omukazi olina okwogera ku ssente ssente zijja luvannyuma gendako out lyaka fish gendako ku beach kolotya kapawo osaamu naye ng'oyagala kiri ne bw'osooka n'okisaba teri ne ssente bwe ziri gwe tosagamba mba oza okusawa okufuna ssente kuki ekitegeeza ngu tegusuulwa oteeka okuba omaze okusetinga amakuba gakuleetera ssente kati nze nasetinga amakuba gandeetera ssente ndi kumpi ku receivinga ngenda ku receivinga ko namala kati kutega amakuba agaleeta ekitegeeza teri musajja kano olinganga agamba abakazi kasitolaba omusajja nga ayogera bwagira ndi bwatwala out bwagira ati bwagira kyabasembyayo okwagala ayagala kiri kyabayagala era naye bakimanyi kyebaagala ne bw'okisabira watera olutalo era tokifuna kati baagala batya ye process bwetu bwe yakolebwa bw'oba oyagala ssente muki teekawo kyotunda teekawo edduuka teekawo otunda matooka otunda kigagenda okuleeta ssente ne tosobola gamba mbu nze njagala ssente noonya ssente ozinoonya kuki ssente tebazinoonya batega ntege makubo gaazo olina kuteekawo bikuleetera ssente naye nga ekisinga obwo yonna olina kuyamba ssente ziva mu kuyamba kusembereza abantu service mwe muli ssente nga kino kyenkola wano tinina abali mu America bempa betuwa information kyekigenda maaso ewaka muntu n'akusanyusa n'agamba Alan Bambi kwatayo ng'olina kyokoze oba oli ayagala kulanga ku mukutu guno najja okulanga n'akuwa ssente naye kati oyo kyogamba gw'olangira n'akuwa ssente oli osobola omusanga n'omugamba sibetano sewo mbadde nsaba ssente noonya ssente n'akuwa tekisoboka naawe oteeka okuba olina kyokola ekireeta ssente kati gwe weebuuze kikyokola ekireeta ssente kikyotunda oba saavisi gyokola ekuleetera ssente byonna tubigezezzaako kati gwangu tegusobola tosanga nk'omuntu n'akugamba nti nina ssente naye nteekewa ssente zange bizinensi ki abantu bagezezzaako ssente nga yazijjawa be bagaga ba Uganda be nagambye bazimbye apartment zonna zibasazi ssente bayoola njoole banonyewo baziteeka baagala zitukuza yazijjawa ayina ssente ogambye omuntu alina ssente naye tamanyi kyazikolamu yazijjawa kale oli yagenda n'akuba ekyeyo kati oyo ategeerekeka yagenda n'akuba ekyeyo mu America oba wabweru oba wonna wa Saudi oba wonna wa Dubai wonna yamanyi naye akoma wano e Uganda tamanyi kyakukola najja wano kati oyo ategeerekeka wa wagenda okuinvestinga ssente ze era azifunemu ndera amagezi gemuwa alina kuyingira kintu ng'ayamba abantu kigenda kuyamba bantu service ngegenda kuyamba bantu oli agenda kukola buno obukomo bwe buti obwo bw'aba amanyi nga alina maketi yaabwo tewali taabu naye kati kyobuuza era bugenda kuyamba ki abantu like omuntu watabeera nako abaaki ate bizinensi yonna eringa mwana ng'olowooza ojje kuno okole bizinensi oddeyo e Dubai mu America nga wagirekera ani oyo tomala mbasama bange maanyi ango teego seba abantu bakola ano business naga akanzire mu America mbi supervising nga anti oyogedde ekigambo ekikulu oteeka okuba oyinamu omukono ogusupervisinga ng'olina system esobola okusupervisinga nga bakubba kitono
balina okubba katoliwo balina okubba anti bw'otabeerawo n'omwana gw'otaddewo alina okukola bizinesi endala mu yiyo alina okufuna mu bizinesi endala mu kuyiyo ate n'apaagisa edduuka erikuddiridde oba woteeri ng'ekuddiridde alina okuvuganya kati oba wamagezi ki abakola bizinesi ne baddayo anti kakati wano bizinesi ki waliwo profesa asinga asomesa ku online okwo kyetaaga okubeera nti bizinesi omuntu gyagenda okuyingiramu eyettaka etegeerekeka real estate ekolera omuntu atali kuno n'ogula ettaka lyoddene era agenda okugula nga olina b'okwatagana nabo ne bamanya nti oyo aguze eki bwekiti kansayininge n'okola okubuuliriza nti sente mmeka ezisaanawo nti bweziti okubba kiba kitono kubanga oyinamu omukono ogukontrolinga ne bizinesi yonna okugirekera omuntu akole mbu w'amazima ow'amazima yaliwa yenze amazima buli omu w'amazima nga tannatandika tannafuna mukisa buli omu aba w'amazima ebintu bikyukira mu makati oyo alina okukola bizinesi eyiye mu yiyo nze ndoozemu ku bizinesi esobola okuyamba abantu ya real estate aguze ettaka lye bwekyo azimba apartments ze oba n'azimba apartments namanya zivaamu sente bwetu bw'abanga ye bizinesi yayagala lwokuba ennaku zino wali omukwano gwange yabadde antemeratemera apartments tezirina makulu ebizinesi esalira ddala nzibu kati bwofuna apartments ofunamu ki bwozimba apartments ofunamu ki nsolooza ensimbi noga nsimbi oziyita ki ezo ki osolooza ki nsimbi anti ensimbi oziyita ki nogenda olya nogenda ozikozesa baziteeka ku akawunti yange neki kye batadde ku akawunti yo bataddeko ki sente no kankutereeze singa mbaira n'edduuka nga nkola sente kikyetwala mu banka ntwala magoba profits amayumba g'abapangisa mulimu amagoba mulimu amagoba mu mayumba ati ze bampa ze ntwala mu banka n'entereka ge magoba anti amayumba g'abapangisa alani omala emyaka 10 nga tolabangako kugoba aho tya ng'ate osolooza osoloza sente zo zewateekamu okuzimba emizigo egitegereka apartments ezisereka wane makindi oba mubifo ebitegereka okwata miliyoni 2 n'ogula ettaka n'okwata miliyoni 3.5 n'ozimba ze miliyoni 5.5 5.5 n'oba ng'ogenda kugyamu bwa apartments ojjamu miliyoni nga 5 tuli fena ng'ozimba apartment nga mmeka ate apartments katugambe ozimbye apartments zo nga 6 oba 7 bampa kali tubale 1.5 apartment che ya 1.5 woni mu Kampala mweziri yeriwa eba ya mutawana nnyo kumpi oli ajja buzikwebaka Airbnb eba ya mutawana nnyo ng'okusinziira zonna kuuka ezirimu buli kimu kyonna kirimu nga kya mutawana apartment ez'abatandika ba corporate ziri 7,800 kakadde olina apartments zo 5 ze miliyoni 5 miliyoni 4 olinawo 5 8 8 16 24 3 miliyoni zo 4 wateekamu 5 mu 8 5 3 kati ezo 4 zofunye ki revenue oba profit eriyo omuzimbi w'amayumba alaba ku profit tasobola naawe okulaba ku profit wayita emyaka ekitono nnyo 7 mumwagala tumala mbu business kyeyo apartment ujja zizimba mujja zizimba naye nga tubabulidde amazima goge mazima agaliwo nti olaba ddi kugoba o apartment kibayita abantu baconfusinga revenue ne profit kyogamba muzino ze baba bampa zisooka kujjayo ziri ze nateekamu ate oba okomyewo sente zo zirina kusooka kuvaayo ebitaano byewateekamu ebitaano n'ekintu n'olindira ddala paka buli zirivaayo apartment sente za kuweerera baana fees zo zibaawo ne sente zo speed kwe zikulira eba ntono nnyo ebizinesi tefuna ogigamba ku muntu atandika oba
yenna ate atandikayo ekibi nnyo kutandika kwenyoola n'abantu Nkutego tuli mu kuva kumaliriza buyumba bw'abapangisa ate gw'ogamba mbu tebukola mujja kweroga n'abapangisa mwegobe paka mwetwale alunze enkoko mbw akusinga enkoko zo sizimanyi n'endowooza yalibanga akusinga risiki eyinza okubeera ennene ey'enkoko z'okufa biki naye ng'ayinza okuba nga yali kusinga nze bwe ndabanga agenze n'alimamu emmwanyi ate yaba mawulana nnyo mu kifo ky'okuzimba apartment n'endimamu emmwanyi osingira ddala yazimba apartment mu kifo ky'okuzimba apartment mbw'oba nengulamu amataka nayagula ettaka natalizimbamu ayinza okusinga gwa apartment onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet nga z'obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv ssaako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa whatsapp ku plus 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 726 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. So kale mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe nabagamba tuli proudly powered by Modern Tiles bagamba nti the tiles ennungi ennungamu eziwuliko obulungi nogirinnyako bwoti ekigere nalabye abaana mwakuta akalango ka Modern Tiles buli omu akwogerako mbu akalango kano sikategedde mujja kukategeera mulimba Ankotego ina mukwano gwange era Anko Daudi bw'oli komawo okuva mu America nali agadde mutuleko ku katebe yakola apartment bazisa Winslow luxury apartments za Airbnb so kati ndoza yayongeddeko ne gundi yayongeddeko ne swimming pool n'agaziwa yangamba actually ayina mall gye yazimba kayunga nangamba yetazimbye mall yakufunamu ssente leero bintu byaddala nga byafunamu ssente abirina so kati bwe tugendedde mu kuwummulamu bw'okyogedde n'ogamba nti abantu amayumba agamu abagafunyemu tebagazimbye nti mwe ba planning okufuna abamu bataddemu ssente zaabwe bagamba zinyambe mu kuweerera abaana kyokka ffe abamu tuzikola tuga business Kadate eyo idea ojisani Airbnb bwemba biraba nze mbirabira ku mukutu ogenda wali n'osanga nga buli kimu kyonna mwekiri ojja buzikwebaka nkola ya topangisaawo okola otya anti Airbnb osobola okujja noga ngenda beera n'omwezi mulamba n'ogusasula ne bakubala buli lunaku nti buli lunaku lwa $5 omwezi mulamba n'ogusasula bwe gugwako ng'ovuga emmotoka yo ng'oba oddayo bulaayo oba ng'ogenda kati olaba nti bayongeramu sayansi
bayongeramu amagezi okutereeza kyekiri kye nagambye nti okufuna ssente olina kusolvinga problem kati oyo yakola ekyo yakizuula nti bamuva Bulaaya agenda eri obulamu ne bukyuka okuva mu Amerika oba Dubai wonna waavudde okudda kuno ne kimukaluubiriza okudda gye yali e Uganda ng'asimbula era babadde babeera mu loogi mu woteeri okumala myezi ng'ebiri n'ayabika n'alyoka ajja eno kati problem bagisolvinga nti bonna otuuka wali ojja kusanga obulamu obulungi weetegeke olyoka oddeyo oba ofune ekyokukola kati ne basolvinga problem kati ne mindset oli takiraba nga asula mu loogi oba asula mu hotel kuba comfort weeri ebiryo mu bisingako ebiribeera mu hotel asobola okukyaza mikwano gye mu side businesses emikwano gye bapatana aba business basinkana omwo ne boogera nga alina comfort eya home etali ate eyali badde ng'eya lodge oba lodge oba hotel kati obulamu buno ne bwanguwa kati yaleetaaga magezi ya solving a problem kyova olaba afuna ssente era omuntu avudde wabweru n'ow'emmotoka aba amulinze nga manya gimuwamu emyezi 2-3 yeetoolwa agendeko mu kyalo agendeko eno agende eno kubanga takyasobola kuvuganya ku booda weetoolole kitegeeza oyo yali asolving a problem siwe kiri now nti kwekwo okufuna ssente oteekwa okuba olina kyosolvinga ssente n'olyoka ozifuna si kuzinoonya omanyi wali okuteekwa ku nseenene naye nga nali ndabyeko engeri gye bazikwata yes kati enseenene wali okuzuuka ku makya gwe n'otabuka oba ekiro 11 n'ojja n'eccupa n'otandika okufuutula enseenene emmotoka ziba kuba bulijjo naye omukwasi w'enseenene yenna talina ku papa yeetaaga ebintu 3 yeetaaga epipa baati eryeru n'amazzi n'ettaala ng'agenda yeebaka kuba mu pipa ayiwamu amazzi ng'agenda yeebaka ku makyaka era nakasero teyeetaaga kola nnyo naye onadduka mbu yiyo gikwate bugenda okuziba okubeera ssaawa nga 5-6 ng'alina embato 2 alina olubato lumu bw'alina enseenene kubanga mbu yayagala kukwata nseenene kati ensi bwetyo ssente ziringa nseenene gw'olina ekizisikiriza okujja ewuwo nedda alandi ebintu byonna bye tugendamu saluni mwogenda hotel mwogenda gy'ogula engoye gy'ogula buli kimu olina gwe wateesa naye mbu ajja abikole mbugo gy'ogulewo ne baazuula nti omuntu alina okwambala kyekizibu n'ateekawo nekikusikiriza gwogendeyo olina kuteekawo solution mu kitundu yes bw'ofuna solution ze ssente katwalo gwe nawulidde mukwano gwange yataddewo ekibiina ky'okaaba ku lumbe yataddewo ekibiina ky'okaaba kikola kitya anti kati abantu bagenda ne beesoma mbu tebajja kuziikirako kati ye naakiraba nti ekyo kyekizibu abagagga balina ekizibu ekyo kati ye alina abayimbi abali professional abakaaba mu nkaaba ez'enjawulo ne mu nnimi ez'enjawulo abagula buguzi lutuuka wali kubabulira amannya ga mugenzi n'ebirala nga batandika kaaba ko ekyo kyabadde ekizibu ky'abagagga ankutegusula twatandika bulungi programu nga etambulira ku bulamu bw'abantu amazima n'abantu bebayitamu temwalimu kusudiya sikusudiya gwe bw'otandika okusudiya ekintu kino ng'ogamba mbu ssebo olina mukwano gwo mbu yatandise ekitongole kyabakaaba ku lumbe tekiri mu kusooka bino wali obimanye bya funeral rights funeral service wali obimanye byajjabuzi oli yalaba bulabi kintu n'akijja eri n'akireeta edda nga abantu bagamba tetujja muzinga sandu tetujja muziika tetujja kuguzinga nalaba namunaaza esanduku tunalaba n'agyetika kati oli n'alabawo gaapu kyogamba zino enviiri twali tetwezeesala twazeesalanga edda oli n'alaba nga kikalubamu makansi oli n'alaba nga kikalubamu n'akola ki kati kunoonya kizibu kikiri mu community era ne boolaba abazimbi amayumba ennaku zino bayina era kampani ennaku zino zigamba nti nedda gwe bitukwase olina amayumba ameka nti bwegati gava mu sente meka miliyoni 10
Ffe tugenda kuwa mwendo ba munana kitundu. Ebyokusoloza bitulekere. Ne bamuwanga munana kitundu nakowe nalekera obyokukayana n'abapangisa. Yeah, abasendeze kwa account. Alabasendeze kwa account. Kati ngoli ya solving a problem. Life eri about solving a problem uli confidence set. Mbakati mukwano go yakoze ekyo kati webatu bakulumbe. Ngolo emotoka ebayuwa. Nga bagamba nti Peter yafudde. Bolo fuluma. Tebajira wamu. Abala bafubutuke ne bala bafubutuke ne abala batudde mu ddiro. Yango tegusulwa. Bana ngo tegwa olimba. Sirimba. Bwetunakoma ono nje jikule nje bugamba. Company eje jogera wano. Nakoma oje jogera. Jose amago wali obiwuliddeko ebyo. Bana ngo tegusulwa alimba bulimbi naye. Negwe mubakabi tolabanga ko bakabi nga bali professional. Abakabi abali professional. Omuntu nga yafudde dda. Mwene mwanyize dda. Mwakabye dda. Mwene mutuddawo. Actually munyime nambozi yase daso lwakitetwala chokopo. Nalyo kafubutuka eri ku gate. Wiwi. Nalyo ka settinga. Nateka wembera ne muddemu buto mwene ne mujoyininga. Gomanyo kaba mu luzungu. Nga bakaba mu luzungu. Gwo mulabawa. Alani. Nga kaba mu luzungu. Ani omukabi kulumbe nga kaba mu luzungu ngagamba ki kati nje bakutwalira kati volo nje bakutwalira go balabeko bakulage videos n'abasajja angote gusu kale mukubire simu ntichi mukubire no nje mukwasaganya tuvudde wano go mukwasaganya oyinawo abakaba abaina abateka mu nsonde ezenjawulo obulaba ababiri baba batudde dda mu ddiiro oli natandika ku gate n'oli nateeka munono nateeka munono kintu kikwata omubabiro nange tezo senete zijja kubula sikumbula nenkubulya idea abantu bataddewo idea zonna entuufu okusolvinga problem naye nga tunatera okuba nga tumayiza ngu tegusuulu njagala ompeeyo akalowoozo kano ompeeyo ekirowoozo ekirungi okozeeko mu oweerezaako mu bifo ebyobuweereza oli kansala kitegeeza olaba ku bavubuka ate olaba n'embeera abavubuka gye balivingamu abavubuka banoonya emirimu gibuze bano we bagamba gavumenti tetufuddeeko ng'abavubuka okufuna emirimu abale bagamba abavubuka ffe tutafuddeeyo abalabe bagamba bye tusomye tebituyambye omuvubuka agenda kujjawo omulimu ssente tugenda zijjawo bwoba oli muvubuka nga onoonya omulimu ofune ssente ye mistake gy'osooka okukola kiddemu omuvubuka yenna ava ku college ava ku university ng'anoonya mulimu afune ssente ye mistake gy'asobola okukola esooka emulemesa okufuna ssente omuvubuka ali ava mu ssomero ku university ku college alina kusaba kufuna wantu wafunira skill kyekiri katikiro kye yali agamba skill ezazimalemu emyaka wakati w'etaano ne 10 alyoka afune ssente ne bw'aba ekyo kijja mulemesa okuvolunteeringa kuba yayagala ssente kijja mulemesa okufuna skills empya bayagala ssente enkuba eri wano katugiremu katono tugende side we tumayize program yaffe nankoteeka kale ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi ne kyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba nooti 700 39 02 oba plus 44 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere
kale tukyeyongerayo tukisuzaamu wali eri nenzukya saidi eno nankotego ankotego badde ogamba abavubuka abasinga okufuluma university emirimu gitubuliddewa kubanga oli akugamba government etufuddeeko education system tetukoledde abakulembeze mu byalo bakansala baffe abafuzi baffe tebatukoledde buli muvubuka alina kwakola ki gwakisaako but gwolina kyolaba lwaki abavubuka emirimu gitubuze lwaki ekyokukola tetulina tugezeza kugenda ebulaaya batufeze visa zibuze katukolina kukola tutya waliwo twatandikidde nti wano tukanye tukiriziganye teri emirimu mitono kati ki ekijja mu bwongo bw'omuntu bw'omala okimanya nti emirimu tegiriiwo mitono ddala ate n'egyo emitono waliwo families egino gifuna kati ng'omaze gye twatandikidde mu kusoma gw'omuzadde okangabiridde olemeddeko banga lyonna myaka kati 2-3-4 tewali mirimu naye omuzadde ogamba nti nedda kaasome ajja gufuna era noyita mu process yonna sente zonna ng'oweerera omwana oweerera naye ng'okimanyi bulungi teri mulimu mu maaso gy'alaga ye mistake number 1 kati nabaga talina skills akwekozesa ye nga ye naye nga gw'omuzadde olemeddeko mbwadde tegiriiyo gwegenda ojja gufuna naye ng'omanyidde ddala teri akumanyi gw'omuzadde teri agenda kuwandika bbaluwa oba kuba kasimu mwana waafuna omulimu ye mistake number 1 kati omwana ono bw'amala okusoma ng'omulimu gw'asomye tasobola kwekozesa balina mukozesa mulimu kati nga courses nga bola business administration banking nga balina kukozesa mutasomye BCom business administration n'ebira balina kukozesa jawukana n'emirimu emirala ng'osobola okwekozesa oba okufuna omulimu mu ngeri endala yonna katugambe ng'oli musomesa kyangu nnyo kati mulimu courses omwana wo zaasoma n'omanya nti agenda naye ngenda guluba naye tugeze kizibu omusawo okufuna obuzibu okunoonya omulimu omusawo dokita waddala kizibu okustruglinga nti emyaka 2-3 yabulwa omulimu nemwebali badokita ne bwaba kyonna wakiri akola mu kadispensary oba mu kakilinika oba mu pharmacy yonna emikisa gye ejja okufuna emirimu mingi omusomesa emikisa gye ejja okufuna emirimu mingi omuzimbi emirimu mingi ko ne mulimu courses ezimu nga si myangu gyakufuna mirimu n'ebyo ebirala gyonna courses nyingi nende twebuuza gw'omuzadde ayajja omwana ono amusomesa moso okutuuka wano walina okusalirawo ku senior 6 gwe koosi gy'omugamba asome wali omanyi bw'afuluma omulimu agenda gujjawa kati ne tuyaka tufuna abaaleeta ekizibu emirimu egya sikiiru ne bagijerega nga tegye emituufu emirimu nga okubajja emirimu ng'okanika emirimu ng'amasanyalaze egyo emirimu omuntu gwasobola okukola n'afuna ssente ate batuyigiriza nga bagijeregerera ngate omuntu omulimu asobola gukola okutunga oli buli ekimujjira ye agamba mbu bw'omugamba okutunga ategeera bali bamaama baffe bataata baffe abatongeranga ku byalo abakubanga ebiraka soft twinda bakwano baffe bangi ennaku zino nga ba graduates ninga mutunzi naye ng'olwokuba yasoma nga yateekamu amagezi g'okusoma n'amazaali bajjabbi ng'omulimu gumweyagaza nga byatunga abantu babigula designs eziriko nga teyeegomba nagenda mu ofiisi kolerayo ng'okutunga kwatunga kuli ku level ndala noli buli bwawulira atunga alowooza bali abatunganga bajjajjaffe bamaama baffe abatunganga ku kyalo ekyokusamba ne kati nga bano abaana kati ennaku zino bagenda ku byalaani ebyamasanyalaze ebyalaani ebitegeerekeka ne bakola waaka waabwe naaba ng'ategeereka bulungi era ne bafuna ssente naaba nga teyeegomba muntu n'omu akola mulimu mulala ng'omulimu gwe ogw'okutunga gumuyamba n'ekitegeezo oyo muvubuka ateeka okuba akwataganye n'ekiriwo olwaleero ani alondera abaana koose ennaku zino abaana era omwana yali yetegese kuva ddi
omwana amazima gali nti oluusi naffe abazadde tuba tetubitegeera bulungi ffe abazadde twetaagamu abantu aba career guidance abantu abasobola okuyamba abasobola okumanya omwana bw'anaasoma kino kinaamuyamba ki kubanga omwana amala senior 4 waliwo ebibiina bibiri senior 4 ne senior 6 omwana amala senior 4 omuzadde omwana n'amubuuza mami nkole kosi ki oba dadi nkole kosi ki oba yena yina amuweerera dadi tamanyi mami tamanyi senior 6 the same bwe kijja ku bazadde abamu abasomye neweekanga nga omuzadde agamba omwana asome ye byasoma byakola oba byakola oba ye byasuubira nti asobola omumuconnectingamu yes naye ng'okuddayo ekintu kiri kimu ekintu ekigenda okusolvinga kiri kisolvinga ebyo byonna kiri kimu bakiyita passion omwana yenna avudde ku university nga alina ekintu kyali passionate kyalinamu passion ngali passionate mu kintu ekimu tasobola kusiraana kakwe ekyokulabirako wano abaana wano bacomedian nabadde ndaba bano abaana bano beyita Tumbeto Mary Hart Comedy ngoyoyo oyayogera ozinga olumerika Ivan ngagamba yali ku university namusomi yabadde mu ndoza mu observer ngagamba yali ku university ngayagala kukola comedy ngayagala kugenda mu theater nga opportunity esoma ne courses endala nenga tazaagala nga debo muleeta course kitajagala at one time bali bagala akolero nenga tajagala nga yeyagala kola comedy nasome makere nafuna degree mwemudidi olwaleero ayina omulimu akola ku Simba FM akola comedy we atunyumira tukwatagana ali kitegeza yali passionate mu kuzanya comedy era agenda mufunamu kubanga bobeera passionate ng'ekintu okyagala tekikumenya kitya ebisoomooza gwe tobiwulira kubanga okyagala tokinoonyaamu ssente kitegeeza ogenda kipafectinga ssente ze zigenda okunoonya togenda kwekwasa busongasonga kubanga kyo kiri okyagala twokinoonyaamu na ssente kati bw'okikola ssente zirina okugoberera ne wano tetulina passion tukola courses lwa ssente nze mbadde ndi mukulu ekimala wano ndebye ku generations wano abaana ne bagamba nti ennaku zino clearing and forwarding yeriwo omwana n'aviira ddala senior 6 n'agenda ogenda mu National University olwokuba bamuzigiridde clearing and forwarding n'ebeerye bu institute eyo busomesa abaana bonna ne baddukira mu clearing and forwarding generation yaliwo wo generation abaana we baddukira nga bali bya catering kuba bagambye kati mwemuli emirimu waliwo abazadde bagambanga mwana gwe osoma kosi kikozi okola mu URA bakola kosi ki nti kati URA bakola BCom business administration accounting mwana nga byoba osoma kuba muzadde ye ayagala kagwirawo omwana wakola ki n'abazadde nabo beetabwamu kagwirawo naye nga bambi omwana tekimulimu bagamba wano nti Uganda Airline bagenda leeta ennyonyi oba 5 oba 6 nendaba abaana nga beyiye mu aviation bananga mu aviation abaana babisomye mbalaba bulijjo ne baselebula balabanga bagenda ne babisoma kubanga ye agamba bw'ava wano mbwadde wano talina passion ya kintu ekyo takyagala kuva mu buto nyina mukwano gwange babuyita Jeremiah Keyamwanje lawyer mulungi sirabanga balawyer balungi nga Jeremiah ate nga muvubuka muto niye yagamba nti nze njagala byakubuulira njiri nja kusoma bwa Reverend yagasomya amateeka n'agalekawo katalimbya Reverend byasoma ani yamusindika mu mateeka yagasoma mboba yali agaagala mu kusooka niye yagamba yali yagala kubuulira nga yagala kubeera mu Protestant nga yakusoma byakubuulira kubeera Reverend era kati byasoma by'amateeka kati passion etegeeza kinene n'abala Kansime graduate niye yasoma kubeera comedian akyagala akiwulira akola creativity nemu atambudde ensi zonna tikyampamire yaddayo n'akola course ya comedy ate nga yali teacher yasooka kusoma busomesa naddayo n'akola comedy now ekyo kyokka kyekigenda okukyusa embeera kubanga kikusindika mu mbeera ng'ogenda kwekozesa ankutegusula tulina abatasomye
Tulina abana nga no ensose kubali mu system y'okusoma from education kakati atasomye tayawukana n'asomye teri mulimu gwonna okuggyako ebitono ennyo egikolebwa professional nga tegikolebwa atali professional mitono ng'obusawo niera olwesanga nti omuntu yakoma mupisini yafu amala n'abulumba naye naba nga alina kakiriniki yagatta paka n'agifuna degree ne masters n'agifuna bw'aba yeewaddeyo ng'ayagala teriyo course olaba gundi ani General Megadi bwe yagenda mu America naddayo n'asoma kati musawo ddala n'ekirala kebe engineering yonna oba electrical engineering civil engineering oba oyagala kubeera architect oba oyagala kubeera surveyor ezo zonna course abaana era batasomye babikola bw'aba alina passion n'asinga neyasoma ate n'addayo bw'aba ayagala n'ebipapula n'abifuna so butasoma tekikumala nga mmanyi nti sisoma simanyi luzungu tekirina kikwataganira kuba kwekwasa kubanga kati olaba mature entry omuntu ogenda ku university alani omuntu ne baba tasomangako wadde P1 ngaweze emyaka 25 nga kyayagala okola akyagala nga badde yetraininga agenda n'akola mature entry makerere ba ku university yonna mu Uganda bw'agiyita n'ayingira university nga tamanyi luzungu oluzungu lulimi nga Oluganda nga tamanyi nakwata okuwandiika nga asobola okuwandiika nga yeegiriza okuwandiika yes olina okuwandiika ate okuwandiika kyekiza okuwandiika mama wange yansomesa okuwandiika nze mama wange simusomesa naye yansomesa okuwandiika n'okusoma mama wange yabinsomesa ate kiina ki okusomesa omwana okukwata ekalamu kiina ki nze mama wange yansomesa okusoma n'okuwandiika waliwo ekitabo bakiyita kisumuluzo owabasooka oli ekiwuliddeko kisumuzo kisomesa Luganda era nze mama wange yasooka okunsomesa okuwandiika erinnya lyange n'okulisoma n'okuwandiika ebbaluwa mu Luganda n'okugisoma ŋŋandika fulu naye nga sinatandika nakusoma nze nagenda ku ssomero kikeerezi ne mala ate nembisoma kuba ate oluzungu lwo terutiisa oluzungu lulimi nga bona ogamba leyo kanjiga olusogo oba olucapadoola batusekerera nga tukubye embogo bajja tusekerera gye tukolera gwewesekerera omuntu yenna ayogera oluzungu nga tafaayo n'amusekerera yereetera obuzibu osigala gw'oyogera paka lw'oluyiga n'oyigako lw'oyiga teweetaaga lungi ate ogenda kusoma literature ogenda kusomesa Makerere literature kuyigako lwa communication osobola okuyamba mu ogundi okutambuza emirimu gyo kati mature entry ng'olinga atuzaamu amaanyi ffenna aba drop out nakoma mu P3 nakoma mu P4 siringa abazaamu maanyi mbaddizaamu ddala amaanyi abantu bangi ono bakoze mature entry nze nange nagikolako botafiire abo bonna otafiire abo bonna bakola mature entry bantu bangi abagikoze nyineyo n'omuvubuka balinga babiri ne bagenda ddala ku level esembereyo ddala n'emirimu ne bagikola okolera ddala kosi n'abalala basoma okuva mu piwalo gye bakola nawe kosi gy'okola sigamba nti gwe bakusomesa birala fe generation yaffe twemazeemu nnyo amaanyi alani bali abasooka bola ba slaves bajjajjaffe bani beesomesanga bokka ate ebintu ne babitegeera naye pointi eryemu kyoyagala kyotugamba kyoyagala ddala okyagala kyekibuuzo kyokka gwe kyogamba kyoyagala oyagala kubeera kino okyagala bw'oba okyagala oli mwetegefu okikolerera osasule omutango osasule price ey'okukifuna omusaala ogumanyi gwolina okusasula okusekererwa nga bw'ogambye nti gweokyagala ne bagenda kusekerera oluzungu neweewayo bakusekerere niyo oyige okusekererwa nti okwata mpola tewali taabu bw'oba okyetadde mu mutwe okwata ku sipiidi gwe kasitwa okijjamu ekyokusekerera ye abakusekerera bakusangawa bw'oba olina kyogoba oyagala luzungu kuluyiga abakusekerera ogenda basangawa bosoma nabo oluzungu bali kuba gyolusomera kitegeeza toliyo bwomu kati abakusekerera be baliwa obasangawa olina okwemanya n'omanya woolina okubeera n'olina odwogerera paka lw'olutereeza naye olwo olulimi bulimi n'ebisigadde n'oyiga okusoma n'okuwandiika
machuwa intro abantu bagenze ku machuwa intro banji ate ne basoma ne bamala ate ne basoma n'abana abasomye nobo nitwogera ku kintu kya passion kye kigenda okutaasa gwe kikyoyagala gwe nga gwe okyagala olina kikitwala kyonna okutuukiriza ekyo kyoyagala kyekyo nina mikwano gyange ndoza giringa ebiri mukwano gwange omu sijja mwogera linnya naye akola mu Emirates nyonyi nemikwano gyange ng'ebiri bakola mu Emirates enyonyi kati nali mbuuza abaana b'e Dubai abo ne mbabuuza mmwe mwagenda ne mubisoma ebyokukola mu nnyonyi omu ku mukwano gwange omu naŋŋamba Alani nze olaba nali mpeereza caayi e Dubai restaurant nendaba nga bagamba mujje musuule ki application zammwe abaali agadde okukola muki mu nnyonyi naŋŋamba mukwano gwange omu yaliyo mukwano gwe omu yaliyo yamugamba gwe teekayo n'agenda mu interview oba yabaali bawalabu oba baani yamubuuza obadde okola ki kono mbadde waitress restaurant ki namnywa waitress akola atya namnywa singa omuntu aba asaba ekintu bwekiti ne bwekiti osooka okukola otya naye yannyumiza lumu naŋŋamba Alani nze bwe nti bwe nafuna omulimu gw'okukola mu nnyonyi naŋŋamba bambuuza service ngikola ntya naŋŋamba naye nze mu kusooka nali ndowooza nti okuwa omulimu gw'omu nnyonyi olina okuba nga obisomye ennyo naye nze namulaga nti okuweereza passion yange omuntu okunduma naŋŋamba ndetya ku kyayi ne mmuleetera nga ndi musanyufu passion naŋŋamba era wayita ebbanga tono naafuna omulimu naŋŋamba bino ebyokusoma ka koosi nabyeyongerako naye nga omulimu olwedde nguyina kati bwe tunulya sectors zaffe wano Bikujju n'akugamba nti WBS yampanga miliyoni 4 naye nga akola comedy way naye nga teyasoma amawulire tulaba abantu abafunye mu radios emirimu okozeeko nabo abamu nga teyagasoma naye nga ekitone ye ne passion gy'alina mu ku mulimu ogwo ng'asinga bw'obateekawo ababiri ono agasomye ku university nono atagasomye n'obateekawo bombi ne bakola abantu 100 abatali kwekutura mbagamba no yagasoma no tagasomanga naye nga gwe bagamba yagasoma tagasomanga ko ate ono yagasoma passion yokka yeyamba omuntu okumugjayo gwe wasoma kikufuna mulimu wasoma kikyoyagala kukola ekikuli ku mutima kyoyagala okufuna kyoyagala okukola kyekyoka tumuyina omwana sekandi twasoma naye ngayagala kubeera dokita kwolevaawo n'agamba mbu biki oba ki ye ng'afiira ku biology mbu ayagala kubeera dokita n'abeerawo ku biology naye ng'agamba mbu yonna mujja kunsinga ne ku biology zirina obba wangula ng'afiira ku biology naye nga teffe bagamba biology twalina omwamu olinamu interest naye nga biology naye yatusinga agira mu 9 naye nga ffe tetulinamu interest eba biology n'akoma ku olevo naye nga yagambaga ayagala kubeera dokita waita akaseera kugenda okugira bwete okugira okwetolola twagenda okulya simanyi akola mu kiriniki simanyi wandege yaawo akola mu kiriniki batandika okugirega mbu alabika ayera mu bwezi simanyi biki ng'emboozi bwese ziti tugenda okuwulira mu simanyi yasomerawa yasoma simanyi obwakyo oba bwannansinga oba biki alina gye yabusomera eyo agenda okugira bw'atyo ng'akola mu kiriniki kugira mbu yafunye omulimu simanyi emulago n'abeerawo emulago twagenda okuddamu okuwulira ng'omusajja dokita yennyini ng'atikiddwa Makerere University ng'atikiddwa kubanga yali alina passion ng'ekintu akimanyi kyayagala n'engeri gyakinoonyamu n'olwekyo omuntu alina kyayagala anti omuntu kibanga muntu ng'alina gy'alaga n'omuntu atalina gy'alaga omuntu atalina gy'alaga bw'atuuka agawana agamba mbu ntuuse buli watuuka alowooza atuuse kuba talina gy'alaga kati nekino kiddayo omwana muleke ekyo kyawulira kyakola katolaba aba fine art bawaguze ennaku zino bayingidde ddala ne mayumba bafunira sente enzibu interior designing interior designing
bafunye ddala ssente gwafunye mulimu gwenyini nnyo n'amayumba genyini gateekamu ezo plywood bateekamu plywood ne bateekamu ebyo ebintu abaana babikola abo abaana ba fashion and design bafunye ddala kati ssente empitirifu ne mu construction bayingidde babiyita batya okutereza olujja bikiscaping landscaping babikolera ddala ne bafunira ddala ssente n'olwekyo omuntu bw'aba passionate mu kyayagala okukola alina okifunamu ne kati bano betubuuza oyina gamba Mr. Tegusula noonya omulimu n'omubuuza osobola kukola kinagala kyonna ekiriwo oyo simuddira oyo wa survival ne bw'omuwa omulimu enkyagulekawo kyonna ekiriwo bw'omuwa omulimu leero ne bamuliyiriramu awo mu ekiseera satu abaagusuddewo n'agenda ku kirala anti yalumba kyonna ekiriwo talina gy'alaga omuntu ateeka okubeera ne dream kyayagala okukola okuggyako ng'agambye nti kyonna ekiriwo naye ng'ayagala kutuukiriza kiri kyebakiridde n'agamba kankole kino kinyambe nk'omuntu mu bulamu ng'omubuuza kale osobola kukola ki ate mulimu abantu agamba kyonna ekiriwo n'omugamba gende Dubai nagayo saagalayo gende Saudi naye saagalayo n'omubuuza kale oyagala ki naye singa mbadde zisobola okugenda mu America oba UK n'omubuuza travel history wayimiridde atya bank statement eyimiridde etya ye yagala genda bugenzi tebimukwatako ne Canada tayagala ne Canada tayagala n'omubuuza kale muli muno n'abamu nno bannaye nze waliwo omukwano gwange omu yannyumiza yatwala mutabani we Bulaaya n'amutwala e UK n'amufunira stowa ng'asomba ebintu mu stowa ne babipanga mu Masaka supermarket n'amugamba buno obulamu nze sibusobola nanga gwe wadde omanyi eno tukola ki nze bino sibikola mami omukazi naye yatala omwana n'amukomyawo wano kati agaya kakoola anti ekimu kubireeta obuzibu okusiraana kubeera n'alternatives omuntu alina alternatives takulaakulana omuntu alina alternatives takulaakulana alina fallback position takulaakulana era y'ensonga lwaki omuntu amanyi ennaku ye akulaakulana okusinga ono alina ddadi alina mami alina kibajja kunteeka wali naye omuntu agenda ng'amanyi nti bwe bulamu bwange siina wakudda kyekintu kinyina okukola oyo emikisa gy'okulaakulana alina mingi buli muntu bw'aba nga alina bingi byasobola okweyambisa ebiddako tasobola kukola mami we yali alina kusooka mugoba waka neyepangisiriza enju ne beenoonya ne land road kano olyoka akimanya nti omulimu gwonna ogubeerawo gufiireko ebungereza neno yagenda okuva eno ng'ekyejo kingi naye singa mama we yamulagirawo tewali wadde n'ekikumi abazadde abamu nabo obuzibu bwa muzadde tewali kubusabusa bwa muzadde ate abazungu tebabikola abazungu omwana bwatuuka mu college tebaddamu muwa ssente bamuwa mulimu n'akola ne balyoka bamuwa mulimu okukola ne bamusasula kuba bamanyi agenda kwonooneka ate wano tubatiitiibya omuzadde yaŋŋamba e UK alina abaana 4 yaŋŋamba omu wa 18 asembayo naye yaŋŋamba bonna 4 nga bwe bali akyabeera nabo naye yaŋŋamba buli omu omwezi bwe guggwako aleeta ssente z'ennyumba bwe kiri akimanyiire amanyi nti alina okubeera n'obuvunaanyizibwa ekitali ekyo aba agenda kwonooneka ayonooneka singa tomukola bwotyo aba agenda kwonooneka naye kati Mwangu Teguswa muyambeeko bazadde bannammwe gwali ku ground batunatera okumana tumaliriza omwana asoma atya kasita tulanga atuse mu secondary level era kiki kati ssaawa zino ekiri ku ground kati gwe oli mukulembeze oli kansala omwana mu bukiiko eyo ne muplanningira eggwanga n'abaana omwana wa olevo aba amaze okutegereka kikyayagala kikyalina mu passion abaagala okuyimba bw'aba ayagala kuyimba era kweku kwaba agendamu analabira eyo nga bimusaze tebisobola musala tasobola kuba nga ali passionate n'agenda asoma ne music ne bimusala tekisoboka
kubanga omuntu ayagala ekintu akyetooloola. Nyamuli waliyo ku advising omwana n'omugamba ekyo kigenda kukola naye nga ya passion weeri. Passion mwino musindike ekyo kyayagala mwino musindikira ddala. Kuba tagenda kunoonyayo ssente atagenda kikola na mutima. Agenda kiperfecting agenda kiyiga. Ayinza okuba talina talent eyimba n'ekitegeeza amanyi okuwandika ennyimba. Amanyi okupromotinga. Amanyi okuproducinga. Amanyi ebirala byonna ebyetooloddewo. Okuyimba bikugaana asobola okufuna mu kyako. Yes. Oba n'azimba studio n'agiteekawo nga ye asoloozaamu. Kati nze passion yali mu sports. Ne mu buto nali njagala nnyo amateeka ne sports. Ninatuuka nga amateeka asobola gasomolwa ensonga nnyingi. Ngasobola kweweerera ssente z'amateeka. Ne biba biwanvu. Nenyingira sports kati nze amawulire ndagayingira lwa sports. Nze kennyini omulimu nagufuna amawulire nengasoma luvannyuma. Nagasoma maze kuyingira. Degree yasooka nasifunia ku Radio Uganda be bampeerera. Ngoredde ku mulimu ne lwa passion. Bwe maze senior 6 ne bikoma. Senior 6 adi ntandika okulumbirawo. Wakolera guno naguli. Nze gezo okutandika okusoma amawulire ngoredde omulimu ogulina ogw'amawulire. Ne lwaliro sanga ina degree ngagamba banange nakola ntya. Ate nga nze nagufuna sinafuna degree. Degree najifuna luvannyuma nga maze kuyingira system. N'okuba nali njagala nnyo sports ne kinyamba ng'abantu abalabye batasobola kubuuka nze mbibuuka. Okolera obwereere, okola otya, okulemerako byonna. Olaba abayimbi basooka naggegenya nnyimba zitali zaabwe. Ng'ayimbira bwereere, karaoke bwereere. Olwokuba baakyagala n'ayimba paka lwafuuka ye. Bajuliana bonna bawulira. Bonna abayimbi ba Uganda bonna mu nsi yonna batandika bayimba karaoke. Era nga bayimba bya bwereere. Ngali ku level ey'okuba ng'atandise okufunamu akayimba naye nga yeegayiriza abantu abakuŋŋanya ayimbe ku bwereere. Kubanga ekintu akyagala. N'agenda kushona sa microphone bamuwe ayimbire ku bwereere. Ayimbire ku bwereere. Solonga zayimbidde ku bantu. Natolo yakyogerako, omugenzi Kafero yakyogerako, Basude yakyogerako, Bob Wine bwe yali, Chameleone bwe yali. Buli omu alina akaseera ke bamugula ku stage n'aga vaayo. Naye nga ayagala kuyimbira bwereere abantu bamulabe ayaya n'ayimbe kubanga kimulimu ayagala kuyimba. Kati ssente zijja buvannyuma. Ne bw'okulembeza ssente na kino kifa. Kati abaana bali badde beenoonya buli omu kikyawulira kyayagala. Ekyo kyanguwa. Kubanga omuntu bw'amanya kyayagala. Kyanguwa okumanya nti omwana amaze senior 4. Oba akirumbe ng'obudde bukyali. Ayagala kubeera inginiya wakuzimba mayumba. Kati ate mamba taata talina ssente. Naye oba amutwala ekisubi ng'obudde bukyali oba mu tekinika endala. Kyanguwa ekirooto kye okumutwala n'akola certificate. Mu kuzimba ekyo kyayagala namala n'avaawo neyeeweerera nga bwe yeeyongera nava ku certificate n'agenda ku diploma. Kati kyetwogerako kye kino ekitiibwa Katikkiro kye yabadde agamba. Oyinza okugamba emirimu tewali kati gwe kiki osobola okukola. Nasanga omuvubuka ng'ekintu kyokka ky'amanyi linnya lye tamanyi kubajja, tamanyi kuweesa, tamanyi kulima mwanyi, tamanyi kusuula, talina kintu kyonna ky'amanyi mu nsi okugyako erinnya lye. Si kabaate era ojja kubonaabona era bw'omusanga abavuka mbabuuza omanyi ki kiki ky'omanyi okukola. Kati olaba Katikkiro kyagamba mutuufu emirundi 10. Okimanyi nti n'ebitandikirwako kale omuntu okwemployinga ng'empisa omuntu nga tazirina ate nga nayo qualification. Empisa obunyiikivu nga tabulina, obukakamu, readiness ey'okuyiga nti simanyi naye kanjige bakikola batya mukama wange yagambye bakikola bwe bati kanjige patience obugumiikiriza tabulina. Kati n'ebitandikirwako tobirina ate nga bya bwereere. Kakati gwe olowooza ogenda kuyambibwa otya? Empisa nga Kafero ze yayogerako obukakamu okujja mu bantu. Okimanyi nti bayimbi bangi batandika basituzi ba mizindaalo. Hajalu na Mbiru. Najje n'abeeraawo omusajja atolwa kuba amanyi ennaku ye. Teri Jose Muyimbi. Yes.
atandika mpola n'agenda ng'akulaakulana. Ali awo ku kamera bwa monitoringa abayimbi ab'enjawulo abajja. Osolokeera. Osobola okuwa abantu ekitiibwa. Ennyambala yo n'enneeyisaayo omuntu asobola okwesiga. Ebyo byonna tibyetaagisa degree. Bya muntu kubanga yayiga biyige. Biyambako ku muntu okusobola okumubeezaawo. Era ng'ekiddayo ku kyonna mpisa. Empisa zino nkulu nnyo omuntu okusobola okuba ng'agawala. Kubanga bw'oba n'empisa kitegeeza ensi ejja kukwatako. Bw'oba n'empisa kitegeeza oli mwangu wa kuyambika. Beera n'empisa waakiri ebeera entandikwayo abantu bakwate ku mukono bakusomese osobola okuba nga ogenda maaso. Ajja tugamba ango Tegusula yagamba ate ku mirimu tetwetaaga mpisa. Empisa ze nali njogerako tazitegeera. Simugamba nga akogenda kuvuma bakamabe. Namugamba ku bendinga rules. Tekitegeeza tekira kikwataganya olina empisa olina okuba nazo badde ate n'empisa. Yezaayogerako ezo. Eza sibyetano nkisebo sibyetano nyabo sizejogerako babosi boyiza n'obutababuuza temuli makuto terwalisobola kyo babuuza. N'empisa ntegeeza bwe kijja mu luzungu kitegeeza discipline. Discipline kyeki okola emirimu gyo nga bw'oteekeddwa gikola awatali kwekwasa nsonga yonna kimala ze empisa zetwogerako mu nnaku ey'ekitalo n'okola ky'olina okukola wadde owulira toyagala kikola kibayita discipline. Otuuka mangu. Yes. Emirimu gyo gikola mangu. Oyiga oyimprovinga buli lwokola. Empisa zetwogerako sogerako osibetano nyabo osibetano sewo. Simanyi bwabuuza abantu nedda size njogera. Nze mutwala chai. Bwambu mutwala yonfukamira. Actually kankijeyo bulungi kwekubiriza college kyakuleeta. Nga teri akulagidde. Zempisa kwekubiriza kola kyoyina kola nga tewali akusindikiriza. Kwaera bw'okula eno kyeboogerako okola under minimum supervision. Buli omuli mukozi gwe yali agadde nga toli wakukkiriza kola kino kola kino kola kino kibayita empisa. Ne bw'oba oli tomubuuzizza kwate okumubuuza talina kyafunamu era ne emirimu gy'ogikola mu budde nga bwe girina okubeera. Ze empisa ze njogerako ebisigadde tebirina nnyo makulu. Kale nga tumayiza programu yaffe y'olunaku luno olwaleero Anko Tegusula olina ebigambo ebisemba wandyagadde okuba nga owa abantu tuve wano. Kyendowooza Alan mbulamu buno bukaluba. Ffenna abakulu n'abato lubukaluba. Atandika n'aluddewo bukaluba. N'ekintu kimu kye nalabye ng'oggyeko bino byonna okubeera ne skill, okubeera motivated, okubeera professional, okubeera n'empisa. Byonna bikulu n'ekintu kimu kye nazudde kati ekisinga obukulu yeggwe. Kola ebintu bibiri weesuubize gy'olaga era otambule nga tosuubirwa kuyambibwako muntu n'omu. Kiddayira ku mpisa ndowooza weesuubize nti njagala kukola kino okakase nti okikola watali kwekwasa. Ye method yokeso okuyamba omuntu okukyusa obulamu bwe. Kyenazudde tewekwasa muntu n'omu sagala oblaming muntu n'omu taking a responsibility 100% yiyo tobeera ne excuse n'ebintu ebitonotono. Kankuwa ekyokulabira Kalani bw'oba olina olubuto lunene ng'oyagala ddusala ne bagamba ogenda kola kino n'ogamba ngenda ddusala kakasa nti obikola kyekyoka. Badde we kyenalabye ekitereeza obulamu tuukiriza bye weesuubiza gwe kennyini obituukiriza atali kwekwasa obulamu bujja kutereera. Amina. Tweyanze Cruise Exclusive gwe mukutukosinzidde okuba nga ate otulabira olunaku olwaleero. Allen Cruise gemanya badina Anko Innocent Tegusulwa tubeerawo olwokubiri program tugibawo olwokusatu okulaba nga ate ebintu bitambulira ddala amalidadi sana. Nina Haji Bakaluba olunaku olwokusatu so I think nyambamba olunaku olwokuna then kwa olwokutaano sebintu bijja kuba bitambulira ddala bulungi nnyo. Nina Suzi wiiki eno walimu n'abo abalala benja okuba nga ate mujja okuba nga ate mulaba naye nnyongera okwebaza ggwe ateekamu obudde n'olaba program okuva gyetandikira okutuuka gye tusuuka ekiseera okuba nga tugiwunzika. Saagala kusukkako wano olunaku olwaleero ffenna muswe bulungi mweraba. Esimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna
mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina ne Sina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bagisi z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngo osobola bakubira ku 0703 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 myemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale nyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe z'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogwe buli kimu kyonna amasavu mayerere.